Imbu omusajja yatemula abaana bana bamuzimbire. Mbu bamuzimbire. Ekiteeso ekiriwo kya kumuzimbira. Ayi Mukama Katonda wange. Nti bamuzimbire. Okusinziira ku byavudde mu kkooti omusajja ono okubeera nti yalina okubeera nga arimandingibwa Luzira. Ab'Eluzira bavuddeyo n'ebiteeso ne bitandika okubeera nga biyitingana nti omusajja ono bamuzimbire ssebo. Bamuzimbire waawo ka self contained room nga mulimu toilet, mulimu ekiyigo, bamuteremu ekitanda, mwana wattu n'abakuumi abawerako asobole okwebaka mu mirembe ng'akimanyi nti sekyo. Mukama Katonda. Lwaki bagamba nti bamuzimbire? Okusinziira ku musango gwe yazza, waliwo kye bayita public interest. Abantu bonna bagulinamu interest. Waliwo emisango egigenda mu maaso ng'abantu tebagimanyiiko, tebaagala mmanya. Naye guno guli public interest. Buli omu yeesunga okubeera nga alaba kye exactly ekigenda okolebwa ono omusajja oba kyekiddako. Mwana wattu wennyini okuva bamudetaininga bagenze omujjayo muleeta mu kkooti. Omanyi mu kkooti ye bamuyisizaawo straight paka mu kkooti. Omulamuzi n'agamba nti olina kyogenda kwogera olw'ensonga zino wabula genda Luzira weebakeyo okomezebwewo enkeera. Naye abasibe ababadde mu kkooti be baleese okubeera nga babawozesa be basoose okubeera nga bamwesunga ne bagamba mbwa ggwe togenda sula, mbwa ggwe tosula. Omanyi okubeera nga oli awo oli mubbi bakuleese wabbye emmotoka, oli awo olimu oba oli mukwasi w'abakazi oba olina gwe wakubye asauti oba kiki, naye ng'oli awo naawe kennyini ogamba embwa eyo wenjikwatirako nga tuli Luzira, embwa eyo wenjikwatirako nga tuli Luzira. Abasibe bennyini basoose okubeera nga bamwesunga ne bagamba mbwa ggwe tokwatirako obeera owedde. Munange omukomi w'ekkomera ng'ate nga bannange okusinziira eno Luzira omusajja gye mumuleeta abasibe bennyini bamwesunga, abasibe nga bamwesunga tugenda mmuteeka olwaki tetumuzimbira. Tetulina facility esobola containing ono, tetusobola muteeka mu lujjudde lw'abantu engeri yatemyetemye bali. Tomanya nino naye ayinza obbatuusaako obulabe wadde nti tewaliyo bisobya anaakwata batema naye ayinza obbatuusaako obulabe. Sinakindi bo abasibe okumutuusaako obulabe kali nga bateesa bamuzimbire. Mukama Katonda bamuzimbireyo kawo ka facility baba bamukuumiranga omusango gwe gukwajja. Tomanya banaamusalira ekibonerezo basigala awo nga self contained ke ng'ensonga zigenda mu maaso. SMX kankusaba subscribinga nuko SMX Media tujja kukola ku misinga updates nadda nanga zino.